President Yoweri Kaguta Museveni alangiridde n'agamba nti eggye erirwanyisa abali b'enguzi n'obukenuzi mu ggwanga alyolekezza mu Ministry of Education. Gwe mukwano gwange ali yayekumira ku UG Updates TV. Kutegeeza nti nno twerabira ku kya kusubscribinga, genda maaso obeere ng'osubscribinga muganda wange osobole okuba nga tomissinga kantu nakamu ke tuteeka ku channel eno. Genda maaso n'okuba nga sharinga, likinga, commentinga gwe mukwano gwange yeekumira ku UG Updates TV. Nkutegeeza okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mukutu guno. Gwe y'omu ku babeezezaawo amayengo g'omukutu guno okubanga gugenda maaso gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Muganda wange saagala kukulisaayo nga wekubidde omulanga osobole okuba nga osubscribinga ku channel ene esobole okuba nga eboominga ng'egenda maaso ebinga ekulaakulana nga we tuze tukulaakulanya ziba zibabba nende tugikulaakulanye muganda wange esobole okuba nga etuusaako information gwe mukwano gwange yeekuumira ku UG Updates TV. Nkimanyi abamu muyinza okuba nga muli bapya ku channel eno naye tujja genda maaso tubaaniriza mmwe abapya mwebale kubanga musubscribinga ku eno channel naye oba omaze okusubscribinga tokuwerabye okukona mukade kajja kuba kakuyambako okukuleetera notification message buli lwe tunaaba tulese information gwe mukwano gwange eyeekuumira ku UG Updates TV. President Yoweri Kaguta Museveni ng'asinziira wali eri Kololo munamungi w'omuntu yalangidde n'agamba eggye erirwanyisa oli w'enguzi n'obukenuzi lizizza mu Ministry of Education. Lwaki agambye nti no mu Ministry of Education mulimu obuli bw'enguzi bungi nnyo. Enguzi eri omwoyo amaanyi tegambika. Watunulamu mu financial year alabira ddala nga mu Ministry of Education enguzi efumbekedde nnyo etagambika gwe muganda wange ali yampuliriza. Agambye ayagala abeere nga ateekawo effort y'okubanga ateekawo free education nga tewali school fees zisasulwa ku ssomero mu masomero ga UPE. Naye muganda wange abasajja bano abali mu Ministry of Education bamulemesezza okukola enkola eyo. Agambye mujjuddemu obuli bw'enguzi. Tutunuulidde wano mu financial year mu budget y'eggwanga olabira ddala nga budget we yayitibwa okusinziira ku trillioni 7.2 ezayisibwa mu budget y'eggwanga mu education system bwatebwamu trillioni 5 zokka. Muganda wange gw'olaba ekyo kiba kimala okubanga kisobola okuweerera abaana b'eggwanga lino lyonna okubanga basomera obwereere. Mu mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Lwaki bano abasajja ebintu ebitalina mugaso basinga okufujiriramu omusimbi naye ebintu ebirina omugaso ne batabiteekamu ssente zeetaagisa gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kubanga ati toyinza kuddira nga we nawulidde biliyoni 3 n'oziteeka mu kitongole mu foreign company manyikiddwa ng'eyaloko nga tomanyi na byegenda kukolamu nga tomanyi na ssente zino zigenda kugasa ki ate ezimu ozongera ate ozitereke mu Bank of Uganda zibeereyo zeebake nga education system y'eggwanga Uganda ekyali wansi nnyo. Njjukira ebiseera biri eby'emabega mu Africa Uganda yakwatanga kifo kya 3 okubeera ne education system eri stabilized ennyo. Naye kati simanyi na kifo kye tulimu gwe muganda wange oba ompuliriza. Makerere University yakwatanga kifo kya 2 kya 3 mu university mu Africa yonna naye kaakati tuli eyo mu kifo kya 7 oba 14 gwe muganda wange olabira ddala nga tuddiridde nnyo emabega olw'ensonga ya finance. Bateeka ssente mu bintu baminisita bano baba bakola budget bateeka budget mu bintu byemanyi nti basobola okukola ki okubbamu ssente ne bazizza mu funds endala mu their own benefits oba okitegeera gwe mukwano gwange kyokka ne balema okuteeka ssente mu bintu ebigasa. Lwaki batya? Kuba tebayinaayo mukono kugyayo ssente ezo zifandinga bintu byabwe mu public funds zaabwe. Yeyo engeri we bate bakibalamu. Kaakati ne weesanga ng'ekintu ekyandigenzeemu ssente nga education system eyandibadde ey'omugaso mu ggwanga nga bakitaddemu ssente ntono nnyo nga budget eyise kifunyeeko 2%, 3% weebityo ne kiba nga ekitongole ssente zino tezigenda kigasa yadde n'omulundi n'ogumu gwe mukwano gwange. Golowooza president nga waagambye jjukira nti nno mweno minisitiri gy'ayagamba okubanga gyagenda okwolekera okubanga alwanyisa obuli bw'enguzi eyo. Muganda wange mwe muli first lady yakulira Minister of Education
and sports. Omukyalo ono amanyikiddwa nga Jennifer Museveni. Kaakati agamba amaaso ebyokulwanyisa abitunuza mu minisitule eyo kubanga ejjudde abali b'enguzi n'obukenuzi obunyiikikidde eggwanga eriremeseza n'abaana b'eggwanga lino okubanga basoma. Kubanga amasomero nga UPE agandibadde gasomerwa ku bwereere ofundikira nga abaana tebasoma babajjako ssente nnyingi ng'ate tebasaanidde kugibwako wadde n'ekikumi. Agambye ku bajeti y'eggwanga ekubwa ssente ezo kitegeeza tezituukiriza mulimu gwe zirina kukola. Lwaki abaana baba bajjako ssente ng'ate okusoma kuba kwa bwereere? Muganda wange nze sirowooza nti nno kino ekintu gavumenti y'eggwanga Uganda yaakakiraba. Bulijjo babiraba era nga bakimanyi. Wabula simanyi ku luno kakodyo ki ke babala, oba batagetinga kalulu oba batagetinga lwa sanctions ne bateereddwako eri amawanga gano ag'ebweru okulaba nga batandika okubanga buli nsonga bagikwatako bagenda bagitunulamu. Bagezaako okwesiiga akazigo naye nga gye bujjako mu maaso onompulira. Sirowooza nti nno kino kye baliko bagenda kusobola okukituukiriza. Kansuubire nti nno tebageza kusiba Munnayuganda katambaala mu maaso kumuzzaamu na ssuubi eritaliiwo. Omanyi teri kintu kimalamu maanyi omuntu okumuwa essuubi ng'ate tewali ssuubi. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza yeekumira ku UG Updates TV, kubanga tulabye emyaka n'emyaka abaana bazze basoma masomero ga UPE bagibwako ssente, abamu tebasoma. Abaana nga tewali na nsonga lwaki tebandisomye ng'ate ssente ziyisibwa mu bajeti y'eggwanga ez'okubanga bano abaana balina okusomera bwereere masomero gano aga UPE. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kino ensonga eno njagala tugitunulemu tulabe, olowooza kino kinaayambako eggwanga okubanga ebyokusoma byayo bigenda mu maaso ebyenjigiriza kinaaliyambako bitumbula n'okujja abaana ku makubo abatasoma? Gwe mukwano gwange eyeekumira ku UG Updates TV. Kutegeeza teweerabira ku subscribinga, genda maaso n'okubanga osubscribinga, sharinga, likinga sobole okubanga tunyweza amayengo g'omukutu guno muganda wange gwali eyo. Baganda bange mbaagala nnyo, ngera kubanga nkumawo ne information omulala.